Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ndibawera kimwa bazadde bange, ndibakolera kinsasule ebirungi bye mwankolera. Program esonyiro muzadde Evelyn Mayanja nze ntudde mu lunaku lwa Saturday sawa emu paka sawa 2 essanyu linzita lwaki essanyu linzita nina ebigambo bingi nnyo byenyendo bagamba ate nga bibuulirira obanga gwoli eyo nga wandyagadde okunyumirwa program esonyiro muzadde nga wanga ndyagadde okugabanako byennina naawe nange beera ku program esonyiro muzadde ne ku ABS TV kokako kajjukira ebirawo sawa emu paka sawa 2 njagala kutumirako ku bantu b'ebitundu eno wammanga naddala ab'ettula jjajja wange mmere nkwagala nnyo nakintu ettulaawo nentumirako ku mama Sara Naruba waawe ettula naawe nkwagala nnyo nentumirako ku mami wange Frista ekyengera tyoli otya ntumirako abantu b'ekejjansi wakisa obugoloobi Kamwokya Kampala yonna yonna ndooza kangambe nti ngitumira nti mugamba mutewe balakola ABS TV ye TV yoka ekyali number 1 atera ekyasinze bannange kano kalowoozo bakano kateeso ntino abaana baddeyo mu masomero naye omwana ompakingidde ki era omwana omutegekedde otya era omwana wabadde nawe akaseera kano ng'alimu avudde mu kisulo omubuuliriddeko byenkanawa abazadde tugenda netuleka abaana fa ne bagenda okusoma netugamba oyo omwana mwonyi ate era waakomawo tofaayo kugamba nti wasomye otya oba nti ennaku zino ali atya omwana omuto bannaye kansoke njogera nti omwana omuto takola mu maaso ga mukadde olw'olumu munaazeeko wadde wa P6 omugambe jangu kukuteko omugongo kubanga ebbanga libadde nnyo njagala obategeeza naka surprise oba mbagambe nti Samona alese surprise buli amanyi nti akozesa Samona buli amanyi nti kasitoma waffe buli amanyi nti kasitoma we Natete wa Nalongo Samona mukwano kyoliko kirungi nnyo era namwe abeetegeka mwenna nti n'omutwala abaana masomero Samona yabakoledde yabagambye mbuno kabaddize bye mukoze bingi sente ze mumuwadde nnyingi ke kaseera abatoolereko abaweeko yazizza ebintu kawen akagundi akawansinsi buli muzadde yenna amanyi nti akozesa Samona amanyi nti akozesa buli kikwatagana ku Samona omiwendo gyasekulwa mwe bali kuwagira Samona yensonga lwaki abeebaza njagangendeko mu kabreak katono tovaako ABS TV nkomaawo Evelyn Mayanja nze nkituddemu kubanga abasinga bagamba nti nno abakyala bebakyasinze okuleeta akasatiro osimanyi obusatiro obutabanguko mu maka nedda abaami mwe mukyasinze wankwananyirira kati nsiiwuse nina ofunayo owebbali asooka anyirize kati ate gwe wanyiriza n'oli ate nga kikulumya nnyo n'otandika okuyiira abantu asidde okwolaba ebiti n'ebiti naye nga ebyo byonna biva ku mwami omwami wandibadde weesooti nga oba oyagadde omukyala n'ogamba nti ono number 1 leka abeerera namba emu ntumiddeko maama mawejja we namuŋŋona nti ogamba otya ndabira Sebadduka Livingstone omwagalwawo nti agamba kyeyo mu kisenyi gy'akolera nijja kutumirako ku mama Derek ereka enamuŋŋona nti naawe nkwagala nnyo njaga kutumirako buli kalikisi ayagala munne akayimbako nkawadi nkalese nga waliwo ensonga njaga okutumirako omwami kameramani era abadde mabega wa kamera nti akayimbako nkakuweereza ne mukyala oba ne girlfriend otu Mark kaweereze nawe gosinga okwagala mukwano njaga nkubajukize ntino Samona yatadde emiwendo wansinsi Samona yabazizza bujja Samona yakugambye ntino akuddiza ng'agamba ntino Samona habo jelly ekizigo ekya 5 grams 5 kya 15 kibadde ku 12 nagamba ate 100 gram kibadde ku 13 kati 25 nagenda ko ku skin care nagamba skin care grams 50 mbuka zagenze ku 15 so kakati buli kimu omwendo gonna gwase lwakubanga abaddiza kati atabe omuzadde munamuna musima kyenkanaki kubanga muzadde yagambye kanterereze ku bantu bange naddala mu abatwala abana masomero kati gwe mama oba tata ali eyo kesi omwana agijuze Samona otekemu sabuni Samona otekemu skin care otekemu Saunex season nazo nakuba bana eyo basamba empiira mu bisaawe akomewo yenyigeko kubanga obeera ne ka Saunex ka Samona obeera buli kimu nakanyama akendera buli kimu kibanga kikendedde ate waufuna ku glycerin mukwano naddala mu abakyala abava mu kyalo nga muyina enkumbi zammwe otuuka wano mu kibuga weesiige ka glycerin ka Samona obenga obugalo buleweera bulungi nnyo ng'obwa Evelyn Mayanja njagala bawayo akayimba ka Aruna Mubiru baby nasa sula seba selero tovaako ABS TV nkomawo Programa sanyo mzadde kati ndowooza mbatwaleko wampulira njagala batwalako Samuya nabadde Kawala
kyenekoledde Kawala even nkyali n'amaanyi se waliwo abagamba nti bambi wuuyo kati aweddemu kizibu even oba ngambe nti no sikola sirwala sikola ki nemanga nzitoye ntya nabadde Kawala essanyu eryabaddeyo ng'omukyala yakazaala omwana lyerino lyenina njagala nkugambe bw'obanga owulira nti oyagala owulira olina stress zo nga wandyagadde okugwako stress ngoma zozaala mukwano mpitaawo ku scroll waliwo enamba yange ngambe even nazadde even na graduation even na birthday party oba okwanjula byonna mbikola sigaana ki ate obanga osanyuka busanyusi osanyuke sooka olabe gye nabadde twakozeyo ki tovaako EBS TV even mayanja nze ntudde mu Saturday luba lunaku program osanyira omuzadde EBS TV tuli eno Kawala gye tugenda osisinkana omukyala yazadde oba yazadde kana kibazadde kana goma tugende naawe ongobererwa abesanyira ngenda okulaga even onkyazina oba olowooza okyambula muntu siyaza bambi nkyabibya njagala okulembere tugende naawe olabe omukyala kyeyekoze tovaako EBS TV tambulirwamu naawe katutuusewo ndowooza oba sibwemba bannange ndabika ntuuse mukwano nga Mama, kunze. Banange we waliwo nyinyi ruza. Esanyo. Sokula bakwadi. Singa. Nange bulijjo nawo njagala. Wazala mwana. Mwana mlenzi. Banange. Kodi. Karibu. Omwana nazala mlenzi. Ingini ya pilot wanji. Soko vanye kana kuwazala. Si moi angambe sigana si soko mwa halulu soko mwana bananga wele gansanuka uno mwana uyo mama mlenza anyirira omwana omusika kangambe musika wa daddy akakama kubere kubanga ali akalinsanu muwebere mwana anonya kutema kensinga tuli ku EBS TV tuli eno side zewa Kawala tuli eno Kawala tusanze omukyala yazadde akana akasika kangambe akasika kasose oba oyo nno mwana ya kusatu wanji kusatu banna alimba batalimba sirimba kidadi andabirira banange ngolabika bulungi ndo gamba yakazaala tuba mugole andabirira bulungi kuba mbererawo soko wano omwami soko mpanira omwami banna impanda sweetheart wange omwami musimba saka andabirira yani musimba saka kakati olibotya akulabirira nnyo nnyo nange nembulwanira ne wenjisa jja oba omuja zikemu kyokwazika kubango excuse me name va munenyo mwana wange bwana ingasa nsobalava abaana balina ensonyi teba ku EBS TV wanjagadde omwami omukuweereza okayimba ki mwami wange nze kale wano wakubaganya omunjazika muze nandi muwadde nga nze kawali muwadde singa omunjazika ate nga tomuwange manya akayimba kayaga muwe nze yasobera ne bwebuba kumisana ng'ali mukola namba Juli Butya naye mukwano tunafuna audio video yako kali mu audio nze wensuubira kayimba ki waliwo kana akayimba ka Betty Bristol kagamani eyakola kuli omutima kati n'okubiri jangu ogunone soko kayimbe anzirira namuko imuka neze nagaana kati muzinire sebo ye mwami ani banne saga muzinisa nnyo bambi bakamusala naye njagala just yakuleka asisine wazinisa omukono manya omwami ategere nti omwashala akoze ki yamuleza akayimba ka Bristol kona kwa EBS TV akayimba ka Bristol kabanyumire mwena oleba EBS TV atukomeo Becky Bristol Bademan audio one abakazi tulinga luyimba oluhitize lwebatwala mu bbala lulo mu ndongo
kabakoze bi Evelyn Mayanja program sa mzazi banange chichino soko kwaje kwatondo banange ba nze baba ye baba chichino ngasa nisokula abaze mwana boya janjaba kwa ruonga alumwa kakati kwenjagala bwo okutandika ukaba kakafuluma we pap mpito ngambi evening ngenze mu dwaliro ntirino tugendere wamu fenna tulabe wosindika bwolumwa anjaje kwa ujanja nyumiza kumkwano waliwo ngalo mutandika tunula alio nyumize mbozi omuzadde byatandika bitasawa mmeka tetuwulira tuula wanene sawa nga mwendeze wala olonga akola atya akaseera ako ebyamusimba nga omwami yaliwo eyalabisa laavu otya kutyawo nedda omwana aluma kati wanyiga nyumise emboozi wamunywezako woti ng'agamba ati olwo mami tuvaayo tebinumye bannange omwami paka omwongera akayimba akalala omwami womusuna naga tebinumye nze nsinga nani musajja nanigamba sonera ddala esawo yakazigizigi eyo omwami waba yakunyiza ngawo yakunyiza omwesesulirawo ngaolukire lutuluma kubanga sigwobeerawo ekiti bwe kijja wereza akayimba akalala mukwai Molini nantume yes njagala omwana ono pastor Igampini ntino amulangiriddeko omukisa nga wali wano atandikirewo okulinnya ennyonyi buli watuula nga alinnya nnyonyi bannange ba pastor Iga yakirabyata kuba oyo omwana alina kuvuga mwangi akitwala mu linnya erya Yesu alina kuvuga nnyonyi nange simanyi munebati wangi oyo simanyi bannange pastor Iga yakitegedde atya Samuna n'agamba omwami oyo alabika ddala musajja wakati tewali amusinga olaba yategedde nti ono wanyonyi kakati nobadde okyali awo Pasaiga yaleese ennyonyi Samuna n'agamba nedda omwana tagenda avuga nnyonyi ng'osulabika bubi n'amuteekako Samuna n'amugamba buli ssaawa musige bannanga abasamunanga mwebaze Naalongo Samuna nga kyokola gyekiri bannange tusiima byonna sikinike ya buli kizigo kyo ekiva mu Samuna n'agamba nti waliwo abaami abakaluba emibiri omwami n'akaluba minogero mukwata ng'alinga stiriwaya n'agamba omwana omala omunaaza n'omusiga akazitaagrisini abenga agunda kibenga kiwala abantu bategeera batage tukozesa simanyi naye kati tugenda kwongerako bwongezi omwami yewaali n'agamba abaami bajja bakooye ku mulimu gye babeera najjaga akooye kati munne waliwo abakyala eyo abatuukira ku mwami n'avuma tomanyi omusajja abadde mu bigala gyakanika yenna yeebulunze bambi omukya mwami wakomawo gwetandika kulikayo sweetheart muwe katonda amalo nawe kumwambula essaati tandika omumasaji nga muneesawo neksono wa Samuna so nkolese mukatize musajja nvuddeyo nabekwabya Steve katukuwa kayimba kani Molini nantume tukomawo yes mwana kuvako muka break endoza tikabasiza ovi njagala kuddako kukyala lubuto bamama kalimundo bama tusuubira nti omwami abeerawo kakati abeerawo kati wabeerawo omwetegekera otya kakati bannaye wakomawo waati wobanga obadde omuwa ebirala byonna naye mumasajinge bannange kwana kukyawo omulimu byonna byonna gyajjakola jjabijja yabikolere amuteeke wano ku mulyango gwoto agambe kankolere wano kubanga Samuna weba tonsiize ku kasamuna mpampulira bubi Pasaiga n'agamba musokokako wane Samuna tunula wali mama Naalongo
Pastor n'agamba mukwano Samuna alese sabuni. Tulaka tulina amata bulungi. Naluka kugamba kwate ekigati kino nywereko obuugi. Otege mu sukali. Era byonna biweereza nze. Nakuveeko naye okuzaala kujagaana. Tusoka tuyimbemu akapeera awo. Naye okyasobola okuzinya. Okyasobola. Ayisha. Kuze nawe ani asinga. Kuze nawe ani ali obubi ennyo. Nze nga ndaba nti esobola. Munyimbiremu kale nze nzinemu. Ayimba kikonyumirwako kujagaana. Bayo zine. Bakyabule. Bona essanyu ly'omwana linzita. Bayo zine. Bayo kyabule. Nobajagala kazaala. Nange oyagala mutukukula. Kakati banne njagala obeeko gw'otumira. Lw'osinga okwagala bonna. Ompedde olukusa. Tumira bonna. Okusokera ddala nsinga omwami wange simanyi omukwano byonkolera nsingira ddala okubeerawo mu kulwala mu kusanyuka wonna nsimanyi omukwano era ndayirwa nja kukwagala paka akubanga aganye n'okumpaamu just nnaku bbiri onosenga janjabye yebade ddala nambeererawo mu buli kimu tumira omukyala mama Shakira tumira mamange omukyala Nalugago tumira ne dadi wange tumira sengango we Katooke ajja Shadiya nga bakwagala bonna banjagala baweereza akayimba omanyiza njagala nnyo obuyimba baweereza akayimba ka nemubeereyo nange nemundowoozaako nemujja pasita ekayibale tuterawo puroguramu eno eyasanyu lya muzadde ku mukwano twagala nnyo era Katonda ayongerere ddala n'okutangaaza okusamira abantu twebaza mama Samuna yebale nnyo yebalire ddala Nalongo Samuna atuwadde ebitu amina neyanzega kuugi n'omugaati ngenda kuyonsa omwana asoma atuuke nokubwekuvuga ennyonyi mama tumira senga waffe tumira omulungi nze mbale mayimu ati mufaanagana nnyo nze mbala nnyo ono bange bonna abali wano abaana banjagala basanyukira ono omwana bannange nabo bakimanya nti agenda bavugako omukyalo ono bannange essanyu lyalina simanyi lyalina simanyi omukyala Amina omusembyayo bannange kabadde kakodyo ayinza okuwooza obadde omwerabye ayinza olowooza mbadde mwerabye naye nga ndi wano mukyala Abdu agala nnyo abatumidde yaani abatumidde ye Sumaye Namukasa omwana waabwe omulungi abaagala oli ate omulungi senga tumira atuve wano bannaye balina laavu buli asooka la mwami nebaza pasita olwokutulowoozako naffe nakuomukisa n'okututerawo puroguramu ezinyuma yes bannange nga tulaba nga ziringa mmeka naye gwe zibalika leka nkubuuze bimanyi bimanyi n'abanona wano anti buli muzadde yenayina tugakwesiba bikooyi mazina maganda tugenda ku stage nga 26 kakisiri amanyi nti nakazadde kwesiba ebikooyi nedaleeta obala enyimba ezi mazina maganda buli musanyu lya muzadde yenayina katusubwanga 26 okulaba nga okugoboola nga akalanga ako kuba bisinzanako bannange nga 26 Novemba temwerabira FBS egenda kusomozebwa ku Freedom City bannange buli muzadde yenna waali bambi mwanguwe tugende tujagane temwerabirayo ebikooyi basi banna ebikooyi ebito kugenda kujja nabwo lwamazina amaganda yegenda kujja nabwo ebisero nabyo byange buli nakazadde tujje nabikooyi bannange buli amanyi nti muzadde bannange temwerabira 26
November bannange mikwano bannaye kangendeko mu kimere tulabika tumaliriza wano kati tugenda mu nyumba kulya kimere tuva ku ABS TV naye nga sinaba kuva ku ABS TV nja kutumira omwami Maka abadde emabega wa kamera ntino webale kukwata kifaananyi kirungi nnyo naye ntumirako n'omwami Skim nti edita wange okola kyamaanyi nnyo okulaba nga ekifaananyi kivayo bulungi naye ntumirako nange director wange Pastor Iga nti okola kyamaanyi okulaba nga tufaanana bwe tuti era ng'osanyusa muli mbeera n'okubeererawo okuva ku mukadde paka ku muzeeyi okuva ku muto paka ku muzeeyi noba nga otukolera ekintu ekitusanyusa beera bulungi mukama akooti osinga okwagala katugende ku kimere tova ku ABS TV. Ndibawera kimwe abazadde bange ndibakolera kinsasula